kati esaa kyatuuka nga mulamu akomawo ewaka nga senga aba agenze ku mulimu ku makya saa 11 nga nekweka wansi w'ekitanda kasita mpulira senga ng'agenda ku mulimu ng'ajja mu luumu yange munnebaka najja nanzuulayo wansi w'ekitanda nansikayo kati because nga siina maanyi yadde olwedde eddagala bali bankubye nga ly'amaanyi naŋŋamba maze ebbanga nga nkwagala naye nga tonfaako naŋŋamba nti naye leero njagala tukimale Hope Shifa Nakawombe owa program weewuunyisa omwagalwawo eyavaayo okutambuliranga ku mazima n'okukugusizanga ensonga kale nno tumugoberere tetugenda kwejjusa so nyongero bajjukiza lwaki sibawaate bafotografa abakabi nemba wa connection ne nga sinava wano babayise Hypex Studios obasanga awo najja nankumpi ni ya Cobbins Motel Busabala Road ye enamba zaabwe ez'essimu basange ku +256 754 19 24 34 oba basange ku +256 789 34 38 02 for editing video editing and shooting covering all functions like wedding, birthday parties, introduction, corporate parties, etc. meeting, conferences zonna bazikola nobo oyina gwenga just oyina meetings zozokola nengo oyagala zibeere covered bobo oyina housewarming oyingira nnyumba yo byonna babikolako mikwano bekwate babayise Hypex Studio. Okay mikwano bwetutyo amanya Nakawombe Shifa Hope nga bulijjo bwentyo mbaaniriza wano yes kuluno bannayisi bya surprise wabula tulina omugenyi atwegasseeko mu kanyomero kaffe tukyogereko tulina kye tuzze okubanga ate twogerako olunaku olwaleero biyinza okuba si bya ssanyu okusinziira ku mugenyi atwegasseeko naye agenda kuba atubuulira ensonga ze kuba amaze ebbanga nga nnoonya nenga bwetyo ate bwentyo kankoone kuba Hypex Studios bali awo ku Busabala Road najja nankumbi ni ya Cobbins Hotel ye mikwano ffenna abayina emikolo gye tusuubira okubanga tutegeka obanga oyina photoshoot gye wandyagadde okukola obanga oyagala bakwatire omukolo gwonna gw'olowoozaako gwandyagadde okubanga otegeka babayita Hypex Studios beekwate nga bukyali togenda kwejjusa era nga obasanga ku namba za ssimu zino wammanga bakubireko ndowooza ofunye bowandiika bakubireko ku +256 789 34 38 02 oba basange ku +256 754 19 24 34 babayise Hypex Studios bebakafulu bokka abo coveringa emikolo gyaffe memories zaffe ezo ne bazituteera kwegamba ne bateringa story ng'ojja kuddayo olabe obulamu bwo essanyu eryo eryaliwo buli budde ne twejjukanya ate bwentyo mikwano ababbonga Comfy Homes bokka wosobola okugenda n'owummulira n'oweebakako obwongo ne bulowooza bulungi no refreshinga mind yo no resettinga ng'oli Uganda naye ng'olinga eyalinnye ennyonyi ali e Bulaaya naye ng'oli Uganda wano ye Bunga Comfy Homes era nga bo bagamba nti toweetikka kitanda toweetikka TV toweetikka ntebe toweetikka dining ate nga bannange balina effumbiro nga liri lye twalaba effumbiro ly'omu ggulu erya Pastaida lyatugambako nti mu ggulu waliyo effumbiro eddene nze nange effumbiro lye nalaba ku Bunga Comfy Homes bannange liri ddene ye mikwano tugende tuwummuleko sometimes tusobola ottabuka n'abantu naye nga all we need kugenda ne turelaxinga ne tubaako we tuwummulirako ne tukyusaako ku bwongo ne tukyusa ku mitwe gyaffe yes ababbunga Comfy Homes bebokka mukwano bebokka benninza okurecommendinga ogende oweewummulireko ddala era nga ennamba zaabwe obasanga ku +16175
952 751 oba nobasanga ku +256 772 461 976 oba nobasanga ku +256 701 26081 babayise Bunga Comfy Homes Security Weri amazzi mayonjo wifi tevaako ate ngera bali listed ku Airbnb gendo booking roko mkwano searching Bunga Comfy Homes oje oberenga weewummulirako bulungi nnyo ddala tuzanyisa okulaba ojja kwongeza ku ddoboozi ng'ontya oli bulungi okay amanya go gwani amanya gange nze Nabbosa Rebecca Nabbosa yogera mpola tebakuwulira amanya gange nze Nabbosa Rebecca Nabbosa onnoonyezza nno ne messages waziweereza n'okuba ng'olumu nno ndaba onkubira oyagala kaaba Nabbosa nsonga ki Aunt of Shifa kale nze nakulaba nkozi wagambye waliwo kiwasoose okuŋŋamba ku ssimu kuba wabadde okyanyinyonnyola neggamba naye omanyi katwerabe lumu kale nakulaba ku YouTube wandaba ku YouTube nali nyina amaka genkolamu ng'okolanga maid kati nali nyina kale byensakinga kati nengwa ku programu yo nti surprise your loved one kati netandika okugoberera nekugoberera kati nendaba ngeri abantu bangi bogasse bangi boyambye kati ate nga nange by then nali ndi mu process ya kunoonya mami wange kati neŋŋamba no ngezezaako bangi okubanga nanga mama wange nga tebanyamba let me try Madam Shifa kati awo wenafuna enamba yo then nga nvuddeyo neeri ku mulimu gye nali nkola nenzirayo eri emutundo gye nali mbeera eri ku mulimu waali ludda wa gye wali okolera mbadde nkolera saidi zaawe Kisigula ng'olina amaka g'omuntu g'okolamu lwaki wavaayo anti Hope Shifa kati navaayo lw'ensonga nti nali already nga njagala kola ki njagala kudda ku ssomero ate nga njagala nakola ku bya kunoonya maama wange nga bali tebakukkiriza be nali nkolera no banzikiriza nabagamba nti ngenda kunoonya maama wange zino sente zenkozeewo kangende ndaba oba nasobola okwogera Aunt Shifa nasobola okunzikiriza omusisinkana ngende nsobola okulanga maama wange wangambye onnoonya oyagala kumpa ne ku ssente gyali 10,000 Aunt Hope Shifa wakolayo 10,000 nze wangambye kumpaako mmeka ekituufu nagambye 8,000 cause wenaddayo wali emutundwe kuba wambuuza nti 8 onakkiriza kubanga eno baŋŋamba oli mu bukadde bw'essente yes nakyogedde era nga ntyanga sisuubira nti oyinza okukkiriza nenkusinkana cause nali nyina 10,000 nga gye mbajetinze nga gye nyina okukola 10 gye wakolayo ku mulimu yes buli mwezi bakuwanga ssente mmeka no nabadde nkozeyo mwezi gumu omwezi gumu gwali gwa 10,000 Aunt Hope Shifa kati naye nga gw'ozikola oyina kiri nti nnoonye maama ofune gw'ozisasula 10 ezo nze nali already ndi muzikola nga njagala nzije gy'oli cause nagezaako obadde onkolerera okumala omwezi mulamba cause nagezaako Rebecca Jingo nebigaana nengezaako abalala nebigaana then neŋŋamba no leka ntwangeko Aunt Hope Shifa kati noli anti gwe nali nkwera naye naŋŋamba nti depending on your story by'oŋŋambyeko gezaako gundi Hope Shifa ayinza okuyamba kati wenaddayo emutunde n'ezo ssente Aunt Hope Shifa 10,000 kwe nali nyina okuba nga ndya
then nali nyina okugulako akasimu kozi nali nkoyo okusabiriza bali baana bannange egunde essimu zaabwe nengulako akasimu kukumi oli ku kkumi lyange nengulako akasimu ka gumu kitundu kandabiko ku ssimu y'ogumu ekitundu just second hand. Eno wagigula mu second hand. Toyina WhatsApp? Eya WhatsApp baagi eyo anti nakozesa ya mukwano gwange. PA wange yaŋŋambye yalabako messages zo ng'onkubidde yesterday. Naŋŋamba oyo omuwala namugambako waliwo ne messages ze nalaba. So kati eno essimu yagumu kitundu maama naye wane pesa nga lyavaamu. Wagifuna wogigula mu second hand? Nagigula ku mukwano gwange nanguza ne lumu ne line. Line yajinguza 5,000. Emitwalo 2. Kati nemba nga nsigaza emitwalo 8. Kati zoolyako. Kati kwejo 8 nembera nga nenzijako 5,000. Nenkola ki? Nembera nga ndyako olusi nga ndya 1,500 olunaku nendubala. Mu 1,500 ky'omuntu kyayinza okulya? Like oyinza okugulanga mwogo wa bitana nti opshifa n'ogula ne wali amazzi n'amazzi ag'ebibiri n'olyako n'okokereza n'ogamba no leka ndyeko obwogo nga 5 obulala mbutereke kozi abamu bamanyi okugabanga 7 obwogo 7 n'olyako nga 5 oba 3 obulala n'obutereka nga bwakyaggulo n'okola ki noonyerako n'amazzi. Kati olunga w'obugulira awo ng'obeera naani? Nga mbeera ku church wa Pastor Tom. Osulawo ku church? Ennaku ez'okusaba tusula ku church weziba nga siza kusaba Saturday and Sunday. Nga church bagigadde? Nga tugenda ku Saturday and Sunday kuba si kusaba? Kati okutaba kusaba mbeerawa? Ku street. Ku street? Yes. Ku street wabweru wa church? No, si wabweru wa church wenyini nyini kale mufunaye muddako kubanga wenyini nyini ku church abate babakirizaawo. Babagamba muveewo temulina kubeera wenyini nyini ne church. Kati mulina okunoonya abagendako mu buyumba obw'okusasula ne bagenda abagendako mu machachi ag'enjawulo. Obuyumba obw'okusasula buba butya? Wabaawo kale abalinawo because businesses nyingi awe mutundwe kati waliwo abalina obuyumba nga abanene abantu abaagala okwebaka bagenda ne basasula. Ziba nnyumba zennyini nga bazizimba oba bu container bu kiosk? Waliwo bu containers waliwo ze baazimba weebityo. Kati ng'osasula ssente mmeka okgendamu? Abasinga basasuza 1,000, 2,000 like that. Ekiro kimu? Kati lootaziina nga weebaka ku kkubo? Nga weebaka. Kati ezo sente wali wasigadde emitwalo 8 kati nembera nga ndyako kati newasigala emitwalo 7 anti opshifa kati yesterday when nakubidde nga nyina kituufu emitwalo 7 naye ng'omutwalo nsuubira gusaba mukwano gwange my best friend. She's called Evelyn. Evelyn naye abeera ku kkubo? Evelyn twali tukola naye ye Najjeera. Yakyali ye yakola okolerako ne Najjeera? Iye. Ng'okolayo ki? As a maid. Lwaki wava e Najjeera? Anti kati awo ate nava e Najjeera nga nfunyeeko essente nga manyi nti zisobola okunziza ku ssomero. Nga mmeka? Gyali emitwalo 2. Mitwalo 2? Kati wenatuuka ate ku kyaki nenfuna ebizibu nendwala bubi nnyo sente ezo nezikozesa okwejjanjaba. Kati wa gy'osinziira nga bw'ogambye nti nafuna olime Najjeera nenfuna wa bw'ovaayo oddawa nga bw'ogamba nti nzira wa anko ba anti? Siina. Toyina? Toyinaayo muntu wonna omu? Kale abantu nga bo gye bali naye tebakyandiko. Lwaki tebakyakuliko? Kati antopshifa kozi mama wange weyandeka yagenda naye yali akola wa usigalo kati weyagenda
n'agenda okukola n'agamba nti agenda komawo nnone. Nembeera awo nga mulinda bwe yandika eruwere wa jjajja. Kati ne mulinda omwaka ogwasooka teyakomawo, ogwokubiri teyakomawo. Kati baganda ne batandika okwebuuza nti maama w'omwana atadda yalagawa. Kati ne batandika okubangako amasimu gye yali akolera naye nga bagamba nti yavaawo. Ne bamunoonyako ne giwera emyaka nga 5 nga tebamulaba. Ne bamunoonya kati ekiseera kyatuuka ne beesitula ne bagenda nga babuuza buli we yali akolanga. Kati nga buli we yali akola bagamba nti yavaawo. Kati nabaako we baatuuka ne bagamba nti yafumbirwa. Nti naye we yafumbirwa nti omusajja gwe yafumbirwa n'amugamba nti tazaalangako. Kati ne bababuuza nti naye tuyinza mmuggyawa. Ne bagamba nti tetumanyi. Kati ne bagenda nga babuuza ku ekyo kitundu. Kati until when waliwo yabagamba nti omusajja gwe yali yafumbirwa bafunamu era obutakkaanya ne baawukana. Kati tebamanyi naye ensi gye yamutwala. Kati ne bamuvaako ne bamuviirako ddala. Kati ekiseera kyatuuka nga jjajja takyasobola beera nange. N'asindika ewa muwala we mu katawuni bakayita Kikyusa town eruweero yennyini. Kati we yansindikayo n'embeerayo naye nalina obulwadde obwali bunnuma. Bulwadde ki? Cause okusinziira we twatambulanga baatugambanga nti naye natomera ekiteega n'omusambwa ne jjiini naye baali babijje ku muntu nga baali bamuwaddeyo nga saddaaka. Kati nze nabitomera nga ngenda ku ssomero. Kati nga nze gwe byagala okukola ky'okusaddaaka. Kati ebintu ebyo nga binsumbwa nnyo nga binsumbuwa. Ekiseera kyatuuka maama n'awulira nga maama yali anvunanyizibwako muganda wa maama. N'awulira nga bimutamye okuba nange kubanga yali alina pressure nga obulwadde bwe bunkuba bumpisa bubi nnyo. Banondera wakati wa kkubo nga byagala kuntomeza mmotoka. Kati ne bamugamba omwana noonya bazadde be. Ne bamugamba noonya taata we. Kati maama yali yaleka ennamba y'omukyalo omwe we Nansana kozi daddy yali abeera Nansana. Kati ne batambulira ku nnamba y'omukyalo oyo eyali abeera Nansana n'abalagirira daddy bwe yali ne bantwalayo ne bandekayo. Kati ne bagamba no mami mundeese wanne eno naye stepmother wange waali ate since I was still young yayita mpisa bulungi. Ne bagamba mama temundeka wano. Kati maama n'akola kina maama omuto muganda wa maama oli jjajja gye yakuteeka. Yes. Kaakati Nansana baakuleeta nga banoonyeza taatawo. Yes. Gwe n'obagaa temundekaawo. Lwaki? Cause nali nsanzewo stepmother wange again ate nga byampisamu buto tebyali birungi. Kati we namulaba ne bagamba nedda sigenda kusobola kubeerawo maama. Kati maama n'agamba nti nedda kati because I was too young ne bagamba banimbalimba nekiri ekyaki eky'abasirikale ne bagamba nedda tuguza abasirikale bagenda kubanga bakukuuma oyo stepmother otajja kukwatako. Nembeera mugumu nengumira ku ekyo eky'abasirikale. Nembeerawo nensoma P4 nga takwatako. P5 nga tankwatako cause daddy yali waali. Kati nensoma P4 P5 ekiseera kyatuuka nga ntuuse mu P5 nga daddy awo agende safaari. Kati nga sente zamusindikira nti ngende ku ssomero nga azikolamu birala kukola process zagenda bweru nga tazekayo ku ssomero. Daddy yali akimanyi nti stepmother akola ku byagenda bweru? I really don't know. Kati wetuddako emabega stepmother we yakuyisiza obubi wali ekyeza okuva ewa stepmother maama wakujja yakutwala ewa jjajja eruweero wali obeera wa daddiwo bwe kityo. Bwabeerera ewa daddiwo wabeerako ewa daddiwo nga ne maama wo waali ewaka? Yali akola bwa usigaalo nandika ewa daddi. Ekyeza mami wo yakuzaala. Maama wo yakuzaala ali mbwa usigaalo? Simanya kyokishifa. Okay, gwe weesanga obeera na daddiwo nga mami omulaba lwalumu? Naye eriyo mami teyabeerako ne daddi waka wamu? Nze nategeera baali tebabeera bonna. Wategeerera stepmother yakkuza? I think
Okay, biki bye walabako ebyo bye wagamba ebyakutiisa nga bakuze wa step mother bye yakuyisaamu before nga tonagenda luweere wajjajja? Ebyasinga okuntiisa anti okushifa ku step mother wange kunsuzanga mu mwala. Mu mwala? Yeah. Oba owaayiriza? No. Batya? Ne oba ogenze Nansana abamanyi cause eriyo omukazi bamuyita mama God yeyanzijjanga mu mwala. Abeera Nansana? I think ayinza okuba akyaliyo eyanzijjanga mu mwala. Then ekirala omwala gwennyini ogukulukuta amazzi? Yes. Ekirala kumpanga musulo gwe. Yes. Step mother yafukanga omusulo gwe? Yes. N'agukuwa? Yes. Omusulo ng'agufuka mu bino ebikopo ebyekyuma bino bye baggama? Gama ezo ng'akifukamu because I remember kyali kikadde nnyo nga tulina ekiyigo ky'omunda like yali apangisa twali tukyapangisa nga waliwo omukyala balinga bamuyita Mama Kalo kati oyo omukyala ye yali anjagala nnyo kati nga oluusi nga ingana okugunywa akwata solido yali alina solido ez'amasannyalaze nga jankubisa naye nga ndeekaana nnyo Mama Kala asobola okumpulira nga oluusi tampulira nga nyina okugunywa lwampaka kati oba oluusi nga mpamye ku buliri kozi nali mpama ku buliri kati nga wemba mpamye ku buliri akwata bbi wange oyo mwennyini gwe mba mpamye ku buliri n'amugatta mu musulo gwe n'enywa kati nga embeera gyampisaamu si nnyangu ng'oluusi tampa mmere nga abaneiba be bampa emmere kati oba oluusi nga amanyi okunkuba nga siri mu ngoye nga abaneiba be bantaasa oluusi namutwalako ne ku poliisi we batyo byali bingi nti okukifa naye ebyasinga okumuntiisako kunywesanga musulo n'okunsuza mu mwala. Kati nga ye kimuwa essanyu? Simanya nti wabigambako ddadiwo? Abantu nga bo bamugambanga nga n'abantu babiraba? Nansana nga wawe mwali mubeera? Ku kibulooka. Nansana ku kibulooka gyo niyomanyiyo bwe mwali mubeera? Kati tubye nti bituufu bono gyabeere Nansana? Kati bwe bantwalayo nendaba nga gyali neŋŋamba no. N'ojjukira bye wayitamu? Yes. Nga okusoma tayagala osome akunywesa omusulo akusuza mu mwala? Ebyo yabinkola ndi muto. Nali muto ndooza nga nali sinatandika kusoma kozi omwana omuto omukola ekintu kizibu okyerabira. Nali muto. Okay. Kati we nabeerayo nga abantu tenansana nansuubuliranga mukene instead of okuntera ssente ku ssomero nsome nansuubuliranga mukene nangamba genda otambuze nengenda nentambuzanga mukene n'ate nga babe bali ku ssomero basoma. Kati nembeera nga ntambuza mukene nenkomangawo nendeetayo kakasente kenfunye nemugamba ke kano kenfunye neera nga nazo oluusi taziwaayo. Kati mikwano gyange negiŋŋamba nti ngende negayire ku ssomero abasomesa banzikirize nsome obabuulire ekituufu ekiri. Kati neŋŋamba nno n'ate kati stepmother wange waanakitegera kozi nali nsoma n'omwana ye nda same class. Kati neŋŋamba omwana we waanakitegera nti nayogedde n'abasomesa nti stepmother wange tanteerayo ssente ku ssomero ng'ate daddy azimuwa omwana ajja kundopa stepmother wange ampise bubi. Kati saakikola abaana kye baali baŋŋamba ekiseera kyatuuka nawulira ng'agala oziteekayo naziteekayo nenzirayo nensoma. Yatuuka n'azikuteerayo? Kati ebyo byonna ddadiwo nga takomawokko? yakomawo naye ate ekiseera kye yakomerawo nali olwedde nzizeeyo ku ssomero ndowooza I think ye teyabimanya by'oyitamu? Kozi naye sola nange mugamba kozi nga wona agamba daddy abajja kugamba ku stepmother nga ate nga daddy wanaavaawo ate osigala naye musigala babiri. Kati nga sisobola. Kati nensoma P6 nenyingira P7 nga nsomayo nga buno omwezi wengusoma ogujja sigusoma bwentyo. Kaisa kyatuuka nga tumaze P7 nenkola ki nentula P7
2019 kati nentula P7 kati wetwama tula P7 waitawo like 1 week anti wange nankima muganda wa daddy n'agamba stepmother wange nti omwana mutwala ngenda beera naye kati anti wange weyankima yali abeera Busoga ekaliro kati weyankima netugenda naye kati wetwagenda nembeera naye nembeerayo like mwezi nga gumu aise akyatuuka anti nga ampita mu kisenge kye nga gyali ne bbaawe kati weyampita n'aŋŋamba nti twakuleeta oli mwana muganda wange mwennyini naye nina bye nakuleetera naye engeri gy'okyali muto sijja bigamba kati yes anti abeera muganda wa maama no muganda wa taata abasenga naye yali yafumbirwa Busoga yafumbirwa Kaliro kati n'aŋŋamba nti engeri gy'oli mwana muto sijja kukola ki kubigamba ya n'aŋŋamba naye jasinjagadde kutangaazamu otegere nti waliwo ekiriwo n'aŋŋamba nno saakugamba kubanga oli mwana muto tonnaba kwesalirawo kankulinde ng'omaze okukola ki okuba ng'otegeeramuko eŋŋamba oke anti kati essaawa kyatuuka nga bba wasenga akomawo ewaka nga ndiwonzeka kati nampita mu sitting room n'aŋŋamba jangu neŋŋendayo n'agamba mukyala nkwagala nnyo biki nemugamba mulamu nze siri mukyalawo n'aŋŋamba nti nedda obeera mukyala wange kubanga gwe engeri y'oli gy'alisengaawo ate nze ndi mulamu era nawe oba mukyala wange nemugamba naye nze toddamu kubimpita ebya mukyala olwo olina emyaka emeka nalina like 13 ng'oli mu class ki naye maze P7 ng'oli mu vaaka awo nga tosoma lwali tonagenda mu S1 kati already n'ebibuuzo byagenda okukomawo nga sikoze bulungi nga sobola kujoininga wakola bubi depending because nalinga nsomayo mwezi gumu like that kati neŋŋamba senga tisenge engeri gye nkoze obubi kati bali abamu baŋŋamba zisobola okuntwala naye mba okuyita mu senior 4 tekiba kyangu abamu nga baŋŋamba nnyingire secondary abamu nga baŋŋamba nziremu neŋŋamba senga kanzemu P7 kati senga nakkiriza n'aŋŋamba nja kuzzaamu kati nenkola ki nembeerawo kati essaawa kyatuuka senga era nampita mu senga gye bali ne bbaawe senga n'aŋŋamba nti Rebecca by then nali sinnabafuna linnya lya Rebecca nga nze Shakira oli musiraamu kati nkozi gwe nabbosa Rebecca kati n'aŋŋamba Shakira twakuleeta kukola ki kubeera waneeno naffe naye nga tulina byetwagala otuyambe nemubuuza senga ki nemugamba senga okuva enajja ekintu ekyo kiŋŋamba kati olwamala n'aŋŋamba nti manyi nti kino ekintu kyengenda okugamba kiyinza obutakubeerera kyangu kubanga oli mwana muto naye manyi ojja kumala okkirize nemugamba senga ŋŋamba n'aŋŋamba nti olaba mulamu ono nti ye n'aŋŋamba akwagala nnyo nange nkwagala nnyo nemugamba alina senga munjagala n'agamba era olaba n'ebyo tubadde tukukolera bukyangojja nemugamba senga mbiraba n'aŋŋamba nti kati wuuyo toliiko maamawo ate ne taatawo naye yagamba nti nze mbambeera naawe sikuzzaayo kubanga already wamugamba mbugwe oli mulokole ate ewe tayagala abalokole nemugamba daddy wate weyagamba n'aŋŋamba yaŋŋamba nti okujjako ngoze mu busiraamu ojja kudda ewuwe nemugamba kiri fine kati n'aŋŋamba naye bw'oba nga tekikukose leka ngira nkigamba kikubeere mu birowoozo nemugamba ŋŋamba anti kati n'aŋŋamba nti nakuleeta nga njagala obeere namba 2 nemugamba anti namba 2 kyeki n'aŋŋamba nti namba 2 oba olina okuba nga nze ndi mukazi wa mulamu ate nga nawe oli mukazi we nemugamba ye anti ekyo kijja kitya nemugamba anti nze ndi mwana muto ate kijja kitya okuba nga nze nnyina okuba mukazi wa bbaawo
Nangamba nti nedda gwe tofaayo tujja kubanga tukikuyingizaamu kubanga oli muto. Essaawa zino tosobola kukola ki kukkiriza bye tukola ki tugamba. Kati nenkola ki nembeerawo nga babeera bangamba nkirowoozeeko naye nga nze mbagamba tekisoboka sobola kikola. Essaawa kyatuuka ne mugamba anti njagala genda kulaba ku maama wange oweeruweero gye nava. Era nanzikiriza mwenyini yantwala. Yenyini yakutwala kati bwe yamala okukikugamba nti ayagala obeere mujjawe. Senga yakusaba obeere mujjawe mwenna mufumbe eri omusajja omu obeere namba 2 mukyala muto naye nga muli mu nju emu. Kati waba amala okikugamba n'okigaana kyekyaddako awo enkeera. Ate babeerangawo nga bakinyingizaamu naye nze nga sinnakirowoozaako nga sikyagala. Paka namugamba sooka ntwaleko ewa maama mpumulireko. Nga naye awo tewali kyabeddewo. Tewabeera ne mulamu wo tewaba naye. Kati we bantwala nembeerayo ewa maama nembeerayo essaawa kyatuuka nga ekiwumulo kiweddeko. Maama wo olwo nga mulaba nga maama wo awo mwali muganda wa maama. Kati awo wonna nga maama wo aliwo akuzaalira ddala. Muganda wa maama already yali yabula. Maama wa kuzaala yali yabula dda. Akuzaalira ddala. Naye nga omuganda wa maama ye omuyina. Kati we naddayo nga senga ntutte ne mubuuza nti maama maddamu okulaba ku maama n'angamba nti nedda. Kati amaanyi ne ganzigwamu ne ngamba kyabika oba maama yafa. Ne ngamba naye maama twandibadde tulanga ku maama. Nangamba nze ekikazi ekitategeera saa kyononera mu ssente zange biki. Muganda wa maama yagamba ekikazi ekitategeera sisobola kyononera mu ssente zange. Kati ne mugamba maama naye maama yalina nti yandekawo naye nze saayinyigira maama wange. Ne mbagamba nze munaaye ndi munoonya. Kati ne bangamba ye ne ssenga ne bangamba nti mwesonyiwe. Senga awo nga naye yajjirako nga takutajjukira alina ekyama kye kye yakutaddemu. Kale yali akulinza addeyo naawe. No jasi yali ayagala kulaba ku maama. Ndowooza naye abimugambe. Amugambe nti ayagala obeere mukyala wa. Ndowooza. Kati nze ne bangamba ebya maama mbyesonyiwe bwali bayagadde alikomawo. Naye nze nga kinnuma njagala ki? Njagala maama wange. Nga bamwogera ebintu bingi nga watategeera biki. Naye nze nga mbagamba kimu nti maama wange mwagala nti okukifa. Ne mpulira nga omutima gubeera gunumira maama nga njagala maama. Saa kyatuuka ne nkola ki? Ne nzirayo ewa ssenga. Kati bwe naddayo ewa ssenga novaayo ne wa maama omuto noddayo ewa ssenga ekaliro. Nga ekiwumulo kiweddeko nnina okuddayo ssenga ansomese. Bwe naddayo kati era bantuukiza kwezi ensonga ez'okufumbirwa mulamu. Kati ne mbagamba nti ssenga sigenda kisobola. Balina abaana? Ssenga alina abaana 3 n'abalenzi. Bakulu. Kozi omu naleka nga ali Amerika, omulala yali awo. Tebali Uganda? No, ababiri bali Uganda, omulala yali omu yali mu Amerika. Ssenga alina ku ssente? Baawa alina ssente. Kati we naddayo ne baddamu okukinyingizaamu ekyo kyennyini. Kati ne mbagamba ssenga sijja kisobola, sigenda kukisobola adde n'akatono. Nenkola ki? Ne mbagamba ate n'ekirala maama wange yankuza wanaawulira bino tebijja mmusanyusa. Maama muto eyakuza. N'agamba gwe tofaayo oyonja kumukwasaganya. Ati nze nga simanyi nti yayogera nadda naye. Yali yakimugamba dda maama muto nakkiriza. Kati olwamala nenkola ki? Ne mugamba nti maama wange tasobola kikkiriza, tasobola kukkiriza ebyo bya kisiru. N'agamba nti gwe tofaayo gwe kkiriza bukkiriza. N'angamba ekisooka mulamu we agenda okusomesa. N'angamba nti w'onaaba tokkiriza ogenda kujja school fees. Ne mugamba ssenga nali manyi ozigye wa taata nga gwe ogenda okunsomesa. Ne mugamba ssenga nnyamba onsomese at least ssente ndizisasula nga nkuze. N'angamba nti nedda nti ffe twalina egundi twalina plans zaffe naye ate wuuyo gwe oli mugamba nti tosobola. Ne mugamba no ssenga nyamba onsomese nti we niba nkuze tomanyiza okwerowooza
n'agamba nti olina kukkiririza wano nga tebannakuteeka mu ssomero. Nemberawo nti obukifa nga sisoma naye nga singa mwegayira ng'agaanye. Ekiseera kyatuuka nga anti yali ayagala obeere mukyala w'omwami we balyoke bakole siteepu eddako ndowooza. Ekiseera kyatuuka ne ntandika owulira ebigambo bingi ku kyalo nga bakazi ba mulamu nga bagamba nti bakazi ba mulamu yali alina abakazi 6. Ono gwe baagala ofumbirwe already yalina abakazi 6 kati nga gogenda bawa 7 ndowooza nga yabafunira ewaka. Bonna baali balina amayumba ate nga manene. Kati ne mutandika owulira ebigambo mbusimanze bandeeta ndi mukazi wa mulamu biki kati ngaaliwo omukazi ye ng'alina ebbuba lingi kati ye n'atandika n'okunkwatiranga ejjambiya. Nakwatira ejjambiya nga already bali 6. Nankwatiranga ejjambiya n'atandika ng'okungoba ng'ayagala nga nteme. Kati ne ŋŋambanga senga ng'avudde ku mulimu nti senga mundeke waka wano naye waka oli yavanga mu maka ge n'ajja n'ayagala akuteme. Ng'agamba mbusima mbu omukazi yabaleetera ekyana mbu kijje kifumbirwe bba waabwe. Kati olwamala n'akola ki ne mugamba nti senga nti munnaye omukazi oli ayagala kukola ki kuntuusaako obuzibu nti munnange mukole ki mugambe ku mukazi ajja kuntuusaako obuzibu. Senga n'agamba nti nedda tebasobola kutuusaako obuzibu tujja genda ewa chairman enkya. Naye bwakya tebagenda chairman. Nze nga buli lunaku omukazi lwansanga mpooninga aneewerera okunkola ekintu mbu najja kusatula maka gaabwe. Nenkola ki ne ŋŋamba nga senga kyokka nga bali banna abalala abangi bo tebalwanagana 6. Bo balinga tebannumba naye nga ŋŋamba bo nga tebeerwanisa nga bo simanya mu bo okwerwanisa. Kati lwaki aba ava ku bo abangi bwe batyo 5 6 ate najja ku ggwe? Simanyi naye nze nawulirangako nti baalinga balwanyisa oyo senga. Mbugo baali balwanyisa mbukozi yayagalako n'okola kino okuyira oyo senga nga amazzi agookya. Kati olwamala kati senga naye yakwagaliza oyingireze entalo. Ndowoozera kye yayagala nti okukifa. Kati olwamala senga n'abeeraawo ng'awoza ajja genda wa chairman naye nga tebalina kye bakolawo. Ne bagamba munnaye senga mwandibulidde abantu abamazima nti nze siri mukazi wa mulamu. Senga n'agamba nze nja kwogera nabo. Ne mulamu n'agamba ajja kwogera nabo. Mulamu ye yakikkiriza omugaano. Okumugaana? Anti wali omugaanyi oba wamala n'okkiriza? Anti bo baŋŋamba nti nja kumala nkikkirize. Nga bo lyessuubi lyabwe. Kati ekiseera kyatuuka nga mulamu akomawo ewaka nga najja mu ddiiro n'ampita busima jangu nkubire engatto zange eddagala tolede nga agenze nkuba eddagala. Kati nga ogenda okukuba engatto eddagala ng'ate akusika omukono. Kati n'omugamba nti mulamu nta kati n'odduka n'omwesimattulako kati nga nfuluma oluusi. Kati oba oluusi nga senga aba agenze ku mulimu ku makya 11 ng'ajja mu luumu yange munneebaka ng'atandika okunkwatirira nga nziruka mu buliri. Kati oba oluusi nga neekweka wansi w'ekitanda kasita mpulira senga ng'agenda ku mulimu nga neekweka wansi wa kitanda. Kati nga ajja n'annoonya nga tandaba n'alowooza nti nafulumyemu n'agenda emanju n'annoonya yonna nga tandaba. Oluusi n'akola ki n'ajja n'anzuulayo wansi w'ekitanda n'ansikayo. Nebeera nga ŋŋamba senga. Kati lumu twagenda ku gundi ku kyaki gy'asabira mulamu. Bo baali balokole. Mulamu ye yali mu kristaayo oba abakristaayo aba Church of Uganda. Kati ye yali mu kristaayo naye nga senga ye musiraamu. Kati ne tugenda naye ku kyaki otwava ku kyaki n'akola ki ne tutuuka ku gundi ku mulimu gwe. Nambuuza ekyokulya kye nnaalya ne mugamba Rolex, nambuuza ate ekyokunywa ne mugamba Novida. Kati n'angulira soda Novida n'agenda n'ankubiza ne Rolex. Kati yankubiza Rolex n'agindeetera n'andeka ku gundi ku dduuka lye.
kati n'agenda eyiganga aleete gundi ebikozesebwa kozi yali wa holding. Edduuka liri Kaliro mu katawuni mu town. Kati n'agenda aleete gundi materials biki. Kati nandekawo kati nze nentandika okulya Rolex. Kati wena Rolex nempulira omutima nga guŋŋamba nti lwaki tosose n'ozungula Rolex eyo. Kati nempuliriza eddoboozi. Kati we nazungula Rolex nga mu makati ga Rolex mulimu eddagala. Kati eddagala litya kae like oba ngambe nti oba ebikoola nga babikaziza nze saategeera kale lyali eddagala kikaaki naye mwalimu ebintu nga babimansiddemu bya black naye nga binga black binga bya green. Kati nenkwata Rolex nenyitwalira abavubuka abaali bagisiise nembabuuza bino biki bye mwanteredde mu Rolex ne bagamba Rolex twagisiise nga nnungi bulungi bwe tubyabaddemu poziko nga mulamu we yabitaddemu. Nenkola ki nenjikwata nenjibalekera awo nembagamba nti mugenda kumbuulira bye mwataddemu. Kati omutima ne guŋŋamba nti no ateeka okuba nga mulamu we yabikoze. Kati nenzigalawo edduuka lye nengenda ku restaurant anti gye yali akolera. Anti naye akolera mu Kaliro. Kati nemugamba anti bino mulamu byatuuseeko atanise n'okuntera eddagala mu byokulya. Olina emyaka emeka? Nalera 13. 13 oba omanyi nti ebyeddagala nti wano bakuteereddemu eddagala ku myaka 13 osobola okwawula ng'olya Rolex nti lino ddagala. Nali nsobitega kozi nali mulokole nga kale batusomeseza ebintu bingi. Kati olwamala nengenda ku restaurant ya Senga nemugamba nti Senga nti munnaye mbadde ndya Rolex naye nsanzemu ebintu muki mu Rolex. Mugamba naye Senga nze nsuubira ddagala kuba abacapati bangambye nti kirabika mulamu yabitaddemu nti bo tebabitaddemuko. Kati nemugamba nti Senga nsaba mukole ki munzize ewa taata nze sigenda kusobola mbeera eno. Senga nangamba kaka nangenda kwogera naye biki. Kati nembeerawo kati nenkwata essimu enkera walo nenkubira dadi. Mugamba taata nina embeera gye ndi mu kuyitamu nti naye njagala komaweeyo. Nangamba nti nze gwe nakuvaako nakulekera Sengaawo. Esooka wangamba oli mulokole mbu tosobola kudda mu busiraamu. Nze sibeera na bakaafiiri. Woba oli mulokole nga olemeredde wa Sengaawo genda balokole banno bakuyambe. Nze sinze nkuzaala. Nemugamba nti taata gw'oyogedde ekintu ekyo. Nangamba nze toddamu nakumpita taata. Nemugamba nti soke. Nembeerawo kati namala wiiki nga namba nga sinabigamba anti nti nayogerako ne taata. Kati wamala nemugamba anti nayogeddeko ne taata naye yangambye bino na bino. Nangamba nze nagamba era nze wedde yali yabiŋŋamba nti ye si yakuzaatazaala balokole. Kati saa kyatuuka nendwala omusujja. Omusujja gwali gw'amaanyi. Kati ne bantwala mu ddwaliro ne banteekako kanula. Kati abasawo ne bagamba nsule mu ddwaliro anti ne Senga ne bagaana. Ne bankomyawo ewaka. Kati bankomyawo anti nannaaza nantwala mu luumu yaabwe mwe baali basula nansuza eyo. Kati nesula ku kitanda ekyokubiri bo ne basula ku kirala. Mu kisenge tewaliwo kisenge kirala? Ebisenge byaliwo bulijjo gy'osula. Naye wano ebakujja mu ddwaliro ne anti n'akwenaaliza. Nantwala mu kisenge kyabwe. Bwe bantwala nembeerayo mu kisenge. Kati oba kyakumakya saa 11 anti yali alina okugenda ku mulimu. Sorry. Sorry, Aunt Shiva. It's okay, I understand. So sorry. Sorry. Aunt
anti yali alina okugenda ku mulimu anti kifa. Anti we yagenda ku mulimu basenga ajja ku buliri kwe nnali naŋŋamba ti mukyala wange maze ebbanga nga nkwagala naye nga tonfaako kati because nali mulwadde nti okushifa nga siina maanyi yadde olwedde nalina kanula ku mukono n'eddagala bali bankubye nga ly'amaanyi naŋŋamba nti naye leero njagala tukimale. Ate okushifa negayira basenga negayira nengezaako mugamba nyamba tobaako kyontuusaako nankwata emikono nagiteeka wansi w'omugongo gwange nanyigiriza nengezaako nti obushifa nga nali nsobola saasobola kwetaasa. Anti okushifa yankozesa nenegayira nemugamba tewandinkoze kintu ekyo yaŋŋamba kimu nti olwedde oli muwala onaatera okukula onaatera okubituukamu leka nkuyigirize bakikola. Senga mission yali agimanyi. Anti okushifa weyamala nga maze okunkozesa yanaaba natambula nagenda nanaaba naava ewaka naleka mu bulumi obungi nga amaziga amangi nenekulula nenva ku kitanda kwe nnali nengwa wansi nenekulula nengenda nga njavula nagenda nga njavula mpaka natuuka ku mulyango twali tulina omupangisa najja nambuuza Shakira kiki nemugamba tewali nangamba kyokaaba obulwadde bukutabukidde nemugamba nedda nangamba kankubire sengaawo nakubira senga
yakubira senga najja senga we yajja nambuuza ki nga musongera mu nnyumba nakitegeera omwana yali agenze already yali akitegedde I think ndowooza bakiplaninga kati wenamugamba wenamusongeranga mu nnyumba n'agamba nti ki mulamu wakutte konzeye kati wenamala nantwala nanaaza nemubuuza nga ni mu kiyigo nemugamba senga sigambyeko nti mulamu wankutte okitegedde otya nti mulamu wankutte yakwebuuliza nti mulamu wakutte nemubuuza okitegedde otya nga mulamu wansongera busongezi yes nangamba ekyo nadde nsuubira nga kiteekwa obbaawo kiteekwa nangamba nti naye ngenda kwogera naye wamala okunaaza nasitula nanteeka mu kisenge kyange nemugamba naye senga bino byonna binadde olina bikola kiro okunteeka mu kino ekisenga adde olina kunteekayo mulundi gumu ekiro bino ne bitantuukako nangamba nsonyiwa saategedde nga binaabaawo nakubira bbaawe essimu bbaawe nakomawo ewaka bbaawe we yakomawo n'agenda mu kisenge ne bagenda mu luumu yaabwe bwe baabeera mu luumu yaabwe nengenda nze mu nfumbiro nenfuna akaso kati wenagenda nasanga oluggi lwabe baluzizaawo nensooka nembera ku luggi nga mpuliriza senga ng'agamba bbaawe nti siwettewe twakipulaninze mbwe ekyana kigenda tuleetera obuzibu badde tulina kukituusaako ekyo nga kirwadde nengamba oke senga nawe wabadde mu plans kati nenkuba oluggi nentuuka mu kisenge kyabwe n'akambe nga nkakwese mabega ne banneekanga senga nambuuza ate kiki nenzijjayo akambe kati najjayo akambe nfumite mulamu senga nankwata omukono nanyweza nansindika nangamba yagala kutta musajja wange nensituka ogwokubiri ngende mu malirizi nanyweza nemugamba kati nojja kufumita muggwe nanyweza nanzijjako akambe musajja nakola kinagamba oyo mwana yagala kunzita nemugamba senga mwasazeewo muntuuse ku kino mwembi nemugamba nti nagenda ku poliisi nenfuluma nali nfuluma senga nanfulumirako nagamba ogeza n'ogenda ku poliisi leero ojja okuntegeera nti siri mwangu nemugamba ogenda kunkola ki nagamba nti olowooza gwe bagenda kuwuliriza newona bigamba abantu ku kyalo kuno kona teri agenda kuwuliriza nemugamba olwokubanga mulowooza muli b'amaanyi kati nemugamba ngenda genda ne bagenda ne basibawo geeti ne basibawo n'oluggi ne bansibira munda nembeera munda olunaku lulamba nga sirina gwe nkigambyeko nemmala olunaku olwokubiri ndi munda naye nga sirya nekola ki olunaku olwokusatu ne banzigulira nenfuluma olunaku olwokusatu lwe nakigamba landiroodi waabwe baali bapangisa bwe nagamba oyo yali apangisa ku nnyumba zaabwe ennyumba zaali zaabwe neŋŋamba oyo mupangisa waabwe nemunyumizaako nemugamba nti munaye anti kino kyantuuseeko neŋŋamba nti ekyo nga mbadde sikisuubira kutuukako naŋŋamba oyo musajja omukulu waatyo nabulwa amagezi naŋŋamba naye okyasobola ogenda ku poliisi nemugamba bantiisiza naŋŋamba naye nange wentunulamu abo abantu si bangu bayinza okukola ekikyamu nemugamba bangenda ewa Rebecca Jingo naŋŋamba tobaako gyogenda sooka obikwate mpola it was 2020
25 myaka ng'ena emabega. Kati nenkola ki nembagamba nangamba nti nedda sooka olindeko sooka obikwata empola. Namugamba ate wangende wa Nakapancu. Namugamba Nakapancu tasobola kulemererwa ajja kuntaasa. Nangamba nti sooka obirindeko. Kati nengezaako essimu ya taata. Nemukubira nemugamba taata nti omusajja yankutte. Taata nangamba simunyumiza. Nangamba nti gwe kyana gwe nze nakuzaalukuka ebyo gw'omanyi. Nti ate nagamba oba olemeredde wasenga ozunga nansi toddanga wange. Nawulira nga mpeddemu amaanyi ate okushifa. Ye bwe babimugamba taata teyeesikaamu wadde ng'obimugambye. Teyeesikaamu. Kati nawulira nga nsanyaladde nengamba ngenda kunyumizaani. Nengamba nti oba nyumize. Kati obedde nakyo okumala emyaka ena. Yeah. Maama omuto wamugamba? Yes. Kati maama omuto wamugamba yagamba ati? Maama namukubira essimu nemunyumiza. N'alaga nti yesse. Nemugamba naye maama saafuna bwenkanya njagala funa bwenkanya. N'agamba kati gwe oyagala kukola ki? Nemugamba njagala ekyo ekisajja tukisibe. Nangamba mulamu bawasengawo gw'oyita ekisajja. Nemugamba nze sikyasa muyita musajja nkiyita kisajja. Nangamba nti kati nze sirina kye nsobola kukolera naye kandabe kye naaba nsobodde okukola nja kuddira. Najjako essimu nezaamu nemukubira. Nangamba nti naye nze tonyingiza mu nsonga zammwe nakuleka mu kika kyewammwe. Yes. Nakutwa mu kika kyewammwe byaggwa. Nze sikyakulinako buvunaanyizibwa ate neno sikyakwagalayo kubanga wansumbuwa nnyo ng'okyali muto ng'obulwadde bukuba. Nze yabonaabona naawe. Nemugamba maama mwandinye. Wasenga obulwadde tebakukubirayo? Bwankubirangayo. Nga bakimanyi? Yeah. Kati nemugamba maama mwandinyambe. Nenva mu buzibu buno nenva mugana amaka kubanga byempitamu bingi. Okuba omusajja we yantuusaako kyeyantuusaako. Kati okuba yakikutuusaako enkolagana yali etya ewaka gwe ne ssengaawo n'omusajja? Anti era bayongera okumpisa obubi kubanga baali bakimanyi nti ngenda kukola ki ngenda kubanga mboogerako. Kyabaawo olumu teyakiddamu? Yali ayagala akiddemu ogwokubiri. Nga wayise ebbanga ki? Wali wayiseewo ndowooza ne wiikisi ebbiri zaali tezinnawera. Ndayagala akiddemu? Yes. Naye koolwo nakola ki naleekaana ne muluma n'omuluma. Era senga avuddewo. Ate olwo bwali misana. Ne muluma nenziruka. Kati olwamala nenkola ki maama namugamba. Maama byeyanziramu nemujja ku ssimu. Nembeerawo nga nkaaba kati omupangisa najja nambuuza ki nemugamba nti maama mugambeko ekyantuusibwako naye byanzemu bye bino nebimunyumiza. Oyo mwami eyakukozesa bamuyitaani? Bamuyita Mr. Buyinza. Naye ku bizinesi yakozesa MBK. MBK edduuka liri awo mu Kaliro? Liriko MBK? Akola nzigi. Kati we namunyumiza oyo omukyala nangamba kati ogenda kukola otya? Ate senga yaani? Senge manyiko lya Sulayina neryekikasi limanyi. Sulayina lyokka lyemmanyi. Kati nenkola ki nengamba ewaka awo tewabangawo bantu oba abakozi oba abaana? Twali tetulina bakozi. Nga mubeerawo gwe senga n'omwana? Waliwo abaana, waliwo akaana nga bakayita ka Dezilin. Kati akaakaana kaali mu myaka nga 7. Kawala? Era kyantuusibwako kaali mu kisenga keebase. Kuba nako kaazukka nga ndi mu kkaaba ne kajja ne kabeerawo we nali nkaabira. Kaana kaani akokko? Kazuukuluko oyo omusajja. Kazuukuluke? Kaana ka mutabani we? Ka muwala we. Kati olwamala nenkola kinembeerawo kati ne kiza musajja mukulu ddala? alina abazzukulu
alina abazzukulu kale bangi abazzukulu kubanga alina n'omuzzukulu omukulu ayinza okuba disi ali mu secondary. Kati wenagamba maama nendaba nga tanfuddeeko nenkigamba senga nemugamba nti senga nti kino ekyantuusibwako maali mukiteesezaako ne maama naŋŋamba nti toddamu nakumanyira ng'ombuuza ebyo ebintu. Naŋŋamba kati olowooza ani gw'osobola okukola ki ani gw'osobola okugamba n'akola n'akukkiriza. Nagamba nsobedde maama wo namala dda omugamba nali mugambye ku zino ensonga. Nagamba already nze zino ensonga nali nazigamba ku maama wo kati tolina kipya ky'omugamba ate tasobola kukkiriza. Kati wenagenda ku restaurant olunaku omanyi ba disorganizing obulamu bwo kati obeera awo ng'obulamu bwo babudisorganize ate era nsobola okukitegeera. Kati njagala mmanye nti ovaayo otya. Kati ekiseera kyatuuka nga maama tannyambye nga naye kitegedde nti yali mu lukwe. Kati waliwo omukyala yali kumpi awo ng'apangisa awo kumpi ne restaurant anti we yali akwera nga muyita Aunt Serena nga tusaba naye. Kati nemunyumizaako ekyantuusibwako. Kati we namunyumiza nakola ki naŋŋamba nti no ekyo tekisobola kutuukako oli mwana muto nnyo oyo omusajja nakutuusa ku kintu ng'ekyo. Naŋŋamba sigenda kulekamu ago amaka. Kati alina omuwala ewuwe oba yali amuyamba. Kati omuwala nga muyita Rebecca. Kati omuwala nga ewaabwe ng'obaako awo mu tawuni ekaliro ne weeyongerayoko. Namugamba ogenda gende waba Rebecca maama we musumba. Kati nenkola ki nengende waba Rebecca. When nagenda nembera waba Rebecca oyo Rebecca yampeera erinnya erya Rebecca. Kati nendejjako liri erya Shakira nembeera nga nze Rebecca. Kati nembeerawo ewaabwe. Kati ewaabwe balinawo mulamu waabwe nga mulamu waabwe yafumbirwa muganda waabwe naye nga muganda waabwe tayogera nga kasiru. Kati omuwala ekiseera kyatuuka ng'omuwala ampisa bubi. Kasiru? No, omuwala. Oli omulala? Mukazi wa Kasiru. Kasiru yali musajja naye nga yawasa omukazi. Omukazi gwe yawasa nga wa famire eyo nga Kasiru nga yewa famire. Kati omuwala ekiseera kyatuuka nga mpisa bubi nga sitegeera lwaki nga mbuuza bali kozi bo nali mbatwala nga baganda bange nali nfunye famire. Kati nga mbabuuza nti sisita lwaki oyo omuwala mpisa bubi nga bo baŋŋamba nti oyo bw'atyo ze mbeera ze naddala ng'oli mupye waka. Ne baŋŋamba nti talina mpisa biki nga bamunnyumiza. Ne baŋŋamba naye gwe tofaana naye byabakoze ebimu ogamba maama ajja kuba amugambangako. Kati ekiseera kyatuuka nengenda ku ssomero ntandika okusoma nga nzemu P7. Waliwo oyo ewaka waddukayo basenga babaddukako buddusi. No nabagamba nti ngenda. Ne baŋŋamba mbu sandigenze ekibiri ne bagamba sigamu ago amaka. Ne baŋŋamba ngende banshoppingira ebintu bye nagenda nabyo bampe ne ku ssente. Ne bagamba bangulire n'ebbaaga n'olugoye ne mbagamba nedda. Kozi nategeera nga ebintu bagenda okumpa tebyali bya mukisa. Kati nenkola ki ne mbagamba nti nedda already ngenda kukola ssente ngenda kukola seetaaga kungulira kangende ne bino byennyina. Kati nenkola ki nentambula nengenda nembeera ewaba Rebecca. Kati natandika osoma nga bawo oli omukyala eyanzijjayo wasenga nga yali mu kunnyambangako okunsasula school fees. Kati nembeerangayo ku ssomero naye ng'embeera si nnyangu nga siba na bitabo webityo. Kati nenzirangayo ewaka naye nga nabo bali tebalina wano abakuyamba. Naye nga nabo tebali mu mbeera nnungi ate nabo bali balina abaana b'okusomesa. Kati naye nga buli wenzirayo omuwala tampisa bulungi nga njogera ebintu bingi. Kati maama abo abaana yali alina we yagenda
naye nga amukubira amasimu n'amugamba ebintu ebitategereka nanjogerako bubi eri maama oyo nga amugamba ebigambo ebibi kati nga maama akuba amasimu nayombera namugamba maama nze ebyo sibikolangako nga nkanya kwewozaako naye nga maama yatwala byoli kati namaani webatuuta okuwumula nga tugende ewaka ng'ekiwumulo kituuse nze nenemera ku ssomero ne mbagamba siddayo nensula ku ssomero kati headmaster w'essomero eryo bamuyita Kooti David nakola ki nakomawo ewaka kozi waliwo obuyumba bw'abasomesa kati nakomawo ewaka ne bagamba aliwo omwana yasigadde ku ssomero yaganya okuddayo nagamba muleeta asule eno neŋŋana n'enswali eri we baali babeera ne bambuuza ebinkwatako ne mbannyonnyola ne mbabuulira n'embeera z'oli omuwala bwe yali ampisa kati ne bakubira anko wange oyo yali ansasulira ku school fees bwe bamukubira ne bamugamba enkyajje batuule mu meeting najja kati nga bali bo baali bamanyi nti nze mukyamu kati nga maama alowooza nze mukyamu kati anko we yajja ne tugendayo ne babuuza oyo muwala biki bye nalinga nkola nga ate tasobola byogera nadduka ne mu meeting n'agenda kati bali abaana b'oyo omwami yali afuse nga taata ne bamubuulira byalinga njogerako ne babyogera mu meeting byonna ne bategeera nti oli omuwala yali omukyamu ne bagamba bulijjo omuwala tokyalinga omwana naye ate nga ye omwana engeri gyatasobola kweyogerako ng'oli omumwa amutulugunyiza kati oyo mukyala bawa headmaster n'agamba naffe katugende tubeere n'omwana yes ne bantwala netandika okubeera nabo nembeera nabo kati kiseera kyatuuka ng'ate oyo mukyala atandise okukola ki oyo mukyala yali antute mukyala headmaster n'atandika okunjogereranga mbuze nze najja kwagala bbaawe kati ng'alina muganda we yali alina muganda we nga ne muganda abeeraka kati muganda we n'atandika omugambanga nti ekyo ekyana kigobe kigende kive wano mbu kiyinza n'okuba kirina obulwadde kijja siiga abaana b'obulwadde kati nakola kyoli namugamba nti so amugoba nga headmaster tannakkiriza kati nakola namugamba kirina n'ebirwadde ebikikuba mukireke kigende kati nali mbiwulira era bwakya ku makya namugamba maama nsaba temungoba mundeke mbere wano eno nga wenoonya ni maama wange nemugamba nti ate ebyogera bijja nemugamba maama nadde mbiwulira byonna mama Zaina bye yabadde akugamba nti mungobe wano nga naye maama siina musango nemugamba nti maama nti nze okujja neno sajja kutabula makaago nze asobola kwagala dadi oyo essaawa zino gwe ndabanga dadi wange nemugamba olaba nagana okwagala oli omusajja bali basazewo bali bakimanyi nga wagibagamba yaba rede noli anti naye yabibanyumiza kati nemugamba nti nsaba mbeerewo nembeerawo naye ng'omukazi ampisa bubi kati esaa kyatuuka nga mmaze okusoma yes kati dadi nakola kinankwata nantwala ewa omukazi omulala naye nga buli mukazi gyantwala nga bangobaganya mukazi ate naye mukazi we alina abakazi abalinga bana kati naye nga buli gyantwala nga bagamba nti tetugenda beera naye y'omwana mbu oyo omwana amuleeta mumuwasa onoonya bw'omuwasiza biki nga buli mukazi tanjagala nga babuza nti ono dadi tekimuliimu I don't know naye kawakirabako nkyajja nkifa